Omukulembeze w'eggwanga Museveni akuutidde bassentebe b'ebyalo okukwatagana awamu n'okwewala obusosoze mu mawanga. Ono agamba nti kino kijja kukosa enkulaakulana ya Uganda. Prosperity Uganda eyawamu yegenda okutuleetera prosperity okusinga amawanga. Awo wetutandikira kyowulira tugamba patriotism, mwagale Uganda, mbere n'omwoyo gwa Uganda. Lwaki? Kubanga mwetaaga Uganda lwa prosperity yammwe yaffe. Mu mbeera y'emu alaze nti kino kye kyabatwala mu nsiko okuleetawo ebyobufuzi okwewala obusosoze nga osinziira ku ki oli kyakkirizaamu oba kyatambuliramu. Okuddamu okwaffe 65 twali nti bano abali ku byamawanga, ku byamadiini mu politics, they have done a misdiagnosis. Omulwadde bamukebedde bubi. NRM kuva ku ntandikwa twakiraba nti politics z'okukenuula okumalawo ebizibu by'abantu ze politics entuufu. Ensinkano eno ebadde kyankwanzi ku ttendekero erya National Leadership Institute era alaze nti ebizibu bya bannayuganda bonna bye bimu kwe kuleetawo enteekateeka ez'enjawulo ezibaakulaakulanya okuva mu mbeera ezo. Ate ne tukisanga nti emikeno gy'abantu gifaanagana. Enjala ku bantu bonna, amawanga gonna, obwavu ku mawanga gonna. Kati activity ezo musanvu lyeddagala ery'omunaku okuyita mu agriculture. So that is socio-economic transformation through agriculture. But then waliwo amakolero n'emyoga ebyemikono eryo likubo. Mu nsinkano eno era ebyenjigiriza tabireseeyo n'asaba bassentebe b'ebyalo okukola ekisoboka okulaba nga abayizi tebaggyibwako nsimbi za kusoma. Okusomezebwa okuli awo twatandika 97 nti abaana bonna abanaku basomere bwereere mu ssomero ga gavumenti. Naye eyo wansi mwabiremesa, mwekobaana n'abakulu b'amasomero n'ababizinesimeni abali eyo wammwe, muyita mu kakiiko k'abazadde kubayita k'abazadde ne mukomyawo ebisale mu masomero. Ebisale ebyo bye biggalira abaana baffe obutasoma ne bubagoba mu masomero. Nsonga eyo yonna gyemuli. Ssaabaminisita Robert Nabbanja asiimye okutendekebwa okukoleddwa n'ategeeza nga bwe baakizuula nga bassentebe b'oku byalo bwe batalina buyigirize awamu n'ababaka bukwata ku nteekateeka za gavumenti ezitali zimu. Ono era alaze nti lino ly'eggye pulezidenti lyafunye erinaamuyamba ku nteekateeka zonna. Some local leaders lacked knowledge of their roles and needed NRM ideological orientation. Accordingly, I organized this transformational leadership development course for 472 local leaders from the 7 districts. Adequate knowledge among the leaders about their roles and responsibilities. Lack of knowledge among the leaders about the funds for projects implemented directly by the ministries in the districts and those allocated to the districts to enhance service delivery. Omu ku batendese bassentebe b'ebyalo bino alaze bye babatendese. We are saying here the participants we are taken through ideology and leadership, time management, introduction to patriotism studies, ways of thinking and understanding reality, transformative discipline and revolutionary methods of work, introduction to laws of social development, harnessing resources for empowerment and prosperity through pragmatic leadership, economic geography of Uganda, parity development model, military skills, skills at arms, military drills, skills at arms, and Swahili.
automation and systems. Yise Chigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.